Nze Reverend Ssettebwa Musoke, omuwandiisi w'ebyenjigiriza omulabizi w'emikono. Ensonga eriwo ey'okulongoosa ebyenjigiriza mu Uganda n'okusinga ennyo mu disitulikiti yaffe eya Mukono, obulabizi bw'emikono. Obulabizi bw'emikono bulina disitulikiti 4 ezivunaanyizibwa mu masomero gaalwo. Tulina Mukono ne Mukono municipality, Kayunga, Bulikwe, Muvuma, Njeru municipality, Lugazi municipality. Amasomero agali mu bulabizi bw'emikono aga primary gali 23, secondary tertiary 30, bonna awamu nga basomero 26. Tusooka twebaza gavumenti yaffe okutuwagira mu kusomesa abaana baffe, okubawa emisaala nga eyita mu kusasula emisaala okuva mu minisitule ya finance. Twebaza n'obugabizi obwa UPE nga bugira mu local government. Twebaza ne USE mu central government. Era netwebaza n'abasomesa abatumirwa. Okusomesa kusanze nti abasomesa beebuzaabuzaanyi ku mirimu. Twebaza gavumenti enkola gy'etaddewo ey'oku clocking in and out, akiyitibwa nti omusomesa yeewandiisa ng'ayingira neewandiisa ng'afuluma. Naye era yadde ekikoleddwa, naye ebiseera ebisinza obulungi tetufunye results ennungi. Abasomesa baalaba awo ayinza okujja ku ssomero naye nga n'atasomesa naye nga waali. Kyo ne kivuddeko obugayaavu bw'ekika ekyawaggulu. Nze nno okusaba kwange kuli bwe kuti, gavumenti egenze nnyo enkola yaayo ng'esasula abasomesa bano bulungi. Gavumenti emanyi abasomesa kye baagala nekyebawa. Naye abasomesa basasula ssente ntono nnyo okusinziira mu bye bakola. Era abasomesa abo bafuba naye batono ddala tebamala. Era weesanga essomero ddala abasomesa at least ekitono ennyo abasomesa akola abiri essomero lirina abaana nga 8. Naye weesanga abasomesa tebaliiyo mu masomero ago. Ebibiina biri 7, abasomesa bali 7, yunivasite eri 8. Kakati yo gavumenti badde negiteesi egamba eno omusomesa bajja kusulanga okusinza ennaku z'asomesezza. Era okubanga ssente ezo ntono abantu bakiraba kimu, tebakiraba mu makulu. Bw'oba tutte ekyokulabirako, ono average teacher primary olunaku akola emitwalo 15. Akola ennaku ze 10, ekiroleja 15, endala tazikoze niwotazima tajja kuluma. Lwaki? Gavumenti tebakola. Bagenda osoga private aga beetoolodde. Abasomesa abasinga bali mu masomero asomesa bano eri gavumenti wafunira omusaala naye era n'amalala nga 3. Bw'agenda yafuna emitwalo nga 2 mu mwezi. Amasomero agasabye emitwalo 6 gattako nzola omuwadde wange okubona kulasomesezza emitwalo 7.5 ajja kuba akola. Naye nno ndowooza bwe nti gavumenti eteeke enninga wakulwa amasomero. Ebyokugati nolowa omusaala gwabwe paka lwe balikaddiwa biyinza obutakola. Nendowooza nti abasomesa abaali babadde bali teachers batuwe endagaano ziyita contracts. Teacher amuwe endagaano ye ya myaka 3, abaana tebayise tebazza bujja endagaano zaabwe. Teacher ono olw'okuba ajja kuba naye amanyi kyaluubirira, teacher ajja mussa ku nninga amuggyemu omulimu ogw'amaanyi kuba amanyi bw'ataakole bulungi naye afera omulimu. Ekyokubiri kitusabeera abazadde bavunaanyizibwe nga gavumenti assaako enkola ey'obuwaze okuliisa abaana baabwe. Kuba abaana nga bayala bajja kusoma. Nesanze abasomero agasinga obungi abaana basiiba njala bona abasomesa. Kakati abasomesa bano nga basiiba njala, omwana yali asiiba njala, tusobola kufuna results. Ekyo singa kinaakolebwa kijja kuyambako. Ekitabo ogenderako byebeeyamba abasomero agasinga obungi. Tegalina nnyimba z'abasomesa. Abasomesa bajja ku masomero naye batanga obugubi, basula wala. Abafuba okujja batuuka buyise, enkuba bw'etonnya omusomo kamyanga.
Teacher atasobola kusomera abayanja omuzibu okufuga n'abakuliiri yafiiriddwa ng'akola kasooli nakufuga mukyere toyinza kutegeera. Tusaba gavumenti eteekeyo amaanyi mangi ezimbire abasomesa amayumba naye above all byonna gwe musaala ogusikiriza omuntu okukola. Abasomesa abo butunule basebo ne bannyabo nno balina abaana. Omusomesa wa primary ng'omwana amaze P7 ajagala mu ssomero lyetaaga emitwalo 8 nejja mutwalira emyezi nga 6 okuweza emitwalo 8 aliziweza ddi? Nsonyiyo olaba abasomesa abo buusayosa nnyo bakemebwa okuusayosa balabe nga bafunayo akasente akalala akagatteko okusobola okusomesa abaana baabwe. Tubeera musana nti Uganda ekyuse. Ssente ezo zimuwa abasomesa ba gavumenti, ssente ezo ntono nnyo okusinziira mu abali mu gavumenti ze mwegabira. Mubeere abasaasira, mubeere abalumi ba Uganda ne bannammwe kubanga mubaagalamu ekisinga obunene. Kisina okufuluma abasomesa bano basomesezza abantu bonna abali mu by'obuvunaanyizibwa naye mbale bali okwatuusa gye mutuuse nga mubeerabira. Twegayirira Katonda bulwadde buno somesa abali okufuuka kivume kubanga tubeetaaga. Mwebale nnyo okuntuulira. Erinnya lyange nze Dan Kikadokunya, omukulu w'essomero wano mu Nabbali Primary School. Essomero lino liri mu Mukono Municipal Council. Abasomesa eyo gye baleeta bagamba nti yandibadde nnungi ng'etuyamba era infact ejja kutukolera nti basasule nga bwe azideiwa. Naye ate era tukonsidalingamuuku sometimes omuntu abeera n'ebizibu ebiteebereka like any other person could have challenges. Ensonga nnungi that is if the government also supports the teacher well. Naye ng'abasomesa mulimu abali stubborn naye in general ekyo kibandikirekedde the administration of the head teacher will the cow. Kuba kaakati the head teacher yaba amanyi abasomesa bwe bakola then not taking information to the return or the results to the car or the town killer. Era still head teacher yalina obuvunaanyizibwa ku basomesa, yaba amanyi abasomesa bakoze batya, ani atakola, ani akola. Kakati ebyo byonna bye bagamba singa baddiyo obuvunaanyizibwa obwo bwonna ne babuteeka ku head teacher ne bamusupportinga, I think he can do better work. Because even up to now, head teachers are still doing their work best. They are not facilitated, but if they were facilitated like they are facilitating other people, kino mukole bwe muti mutwale ssente muwe abasomesa, I mean they can work. Naye kakati as of now nze ate nkiyita nti I think we are just gambling. We are bringing that business to gamble. Kubanga era still the similarity will be the same. Omusomesa asobola okuvaayo n'olowooza nti kale aze is there. Naye nga is not there. It's just fulfilling the what? Naye nga muli mundaayi kakati omutaddeko gune osasule ennaku zatabaddewo tasasuddwa. No, ekyo tuba tulowooza nti bakirekereyo nga bwe kiri. Like they have been paying, let them continue paying like we are doing. But that is also another way of intimidating the teacher, which is not good. You cannot intimidate me and I work. Yes, sir. Nayenga kirungi because it also keeps the discipline of the teachers.
obutakola okusomesa mu ngeri ng'eyo nga bwe bagamba nakyo it may contribute naye nga si kye kyandibadde ekyamaanyi kubanga wanu mu masomero singa abasomesa mwe bali ogamba kale if we have enough teachers, but now schools don't have enough teachers. You find a school with about enrollment of 700 nga mulimu abasomesa 5 abasomesa 8. Now how do you think those 8 teachers they can really be perfect to make the best academic performance in the school? No. So we are saying let the government support the teachers, the schools, one, but who have abasomesa abamala, but they have abasomesa abamala mu masomero, and let the teachers be motivated, especially in this good salary payment, and also they make other motivational goods ezisobola okwapatising omusomesa okukola ennyo. 2, omusomesa ne bw'anaakola atya akole to his or her maximum whatever, naye nga omuzadde naye tayingiddeemu bulungi kusupportinga mwana to give the child enough requirements, and still the performance will not be there. For us, we are trading with parents to make sure parents feed the children good enough. Nti abazadde abamu bakirabye bulungi nti omwana bw'aba alisibwa kusomera emmere asoma bulungi, bw'aba alina enough requirements, ebitabo abirina, biki byonna ebyo byetaagisa uniform and the like. When the girl is smart or the boy is smart in the class, omwana asoma bulungi. Naye kakati wano as we do what tugamba twagala abaana babeere mu uniform, abaana bafeedingibwe balye emmere ku ssomero, abazadde ne babasetinga bulungi, ate at the same time balye baladisizi ne babeere bagamba no payment of this, like now they are getting they are arresting the teachers, which is not good. We are being humiliated so much, and if this can be changed, I wonder was nato government tejja kubeera eri feno tusomese nga we are intimidated. Omusomesa talina bitabo, talina ki, kakati ate at the same time ogaseeko okumukangakanga okukola ki, kati awo anaasomesa atya abantu abaana ne bayita obulungi.